okuzika twavuddeyo kyannaku nnyo era nzize era gyenzira nti tukyaliyo n'abantu baffe kyatukoze ebyokuluzinga abantu babiri mu lunaku lumu omukulu n'omuto abali bakirabyeko oba bali bakiexperiencezeeko mu kimanyi abantu baffe bali mu kunyolwa nnyo kwa nnaku era ffe tuliwo bugumya naddala maama wange ne famire ye ekirala mbanjulira olunaku lwa 21 November munsanyusizza nnyo mwana mbanjulira 21 November tugenda kuba Lugogo Cricket Oval olunaku olwo tweteeseteese bulungi era nga mulabye bandi yetegese bulungi nnyo ekoze lyaso emyezi egiyise 2 nze bampise leero okujja okutandika okukola nabo era ngenda kwengejenga nabo paka ku last day tulina mu bingi nnyo ebipya bye mugenda okulaba ngera mumanyi nti concert era exhibition ndabayimbiramu ku nnyimba ezenyumira nga nze egenda kuba show nga nange tunyumye tuwuliziganye nange mbawe ku background yange live nga tuli fenna mu kifo kyekimu so leta mama leta tata leta mukwano gwo leta bali eyo bonna baneighbor bo leta ekiwala kya Land Road kisabe nga kati Land Road akutuziza omwaka mulamba mazima nawe kyakaza mukyana ki musabe mu butongolo omugabe mulawo kamutwaleko out ate muzenga we mukoze ki oba mutabani wo so kikulu nnyo mu nsi okulivinga mu society nga mukwatagana gwe kasobeera ng'obeera Land Road wo nga akweralikirira okulirana muwala we gwe manyi oli wa bulabe nnyo gy'osula ebyo bino bibuuza akakalu kange wakalabye omanyi mmwe mubeereyo nga munjogerera ebigambo owuliranga Red Banton agambye mukulu wange sidda mu bigambo bye gwe ddayo akumalireyo ennyini emboozi ntuufu ogimanye yonna banaye kankubulira ekintu kimu ensonga ekwata ku buli omu ffenna tukwatako newaba nze nga nfudde enkya nandiyagadde mukuŋŋaane nange mumbeererewo ku bantu bange era nze nsuubira mami mubadde okumpi ni sapoti gye musobodde omuwa Allah yalinkola ki naye ensonga ng'eyo nze nsuubira oluusi obuterambikana mu bintu bakutunuulire nga balaba ddala wenyiganyiga mu bintu eba ya famire ffe balina tutegeezaako butegeeza ensonga ng'eyo ng'etuuse nga famire yonna weeri ffe oluusi ne tujja naffe kubaawo bubeezi ku lwa comrade waffe naye ffe okugamba nti tunasitukanga bulidda kimu tukibombemu omutwe famire zimu tezimanyiirwa tetugenda kwogera ku federation ekibiina kyammwe sigenda kipromotinga owulidde ate kyenyini kigudde ate kati mwaga kinkwasa nkipromoting kibiina kireke kigwe ku ttaka let it lie low like an envelope ate nsange nga nyumya kabiina bino comrade genze international artist wa wano era genda okebera bulaya kudda era abantu benda ntuli fenna next weekend ejja tuli fenna ne Queen Sheba mujje mubunje era ndani awo era nga bulijjo kwata kibebi kyo kigambe babe let's go watch Saha show